Bismillahirrahmanirrahim. Muganda wange Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah yagamba kagambo kano katwale nnyo gowe nayize irimu. Yagamba nti man ahabba alla yanqata'a amaluhu ba'da mautihi, omuntu yenna yagala emirimu gye gisigalewo ng'afudde, yani gigenderere oluvannyuma lw'okufa kwe, falyanshuru ilma, kirungi asansanye okumanya kwe, kirungi asansanye irimu ye. Era ekigambo ky'omumanyi omu yagamba nti okukkiriza kwa irimu, Allah jalla jalaaluhu okulaga nti akkiriza irimu y'omuntu oba okumanya kw'omuntu kumukkiriza kubeera nga agisomesa. Muganda wange lowooza nnyo, gwakutte ekitabo kya Allah, gwasoma eddiini ya Allah, naye nga tofaayo butya kugisansanya na kugisomesa, toyagala kusigala ng'emirimu gyo gigenderera oluvannyuma lw'okufaako. Kola ekyo, sansanya eddiini, Allah jalla jalaaluhu ajja kuba asigala akuwa mpaka olunaku lw'enkomerero. Assalamu alaikum.